Yes, ever steady, ever ready, ever compared, but never equaled. Tukwaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikidwa nga Uganda. Mukamoli amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Kimso Namaluni Kibaya Maxudi Junior. Bwe twogerera musajja mukulu amanyikidwa nga yes, Edwin Katamba aka MC Cats Kogata ne mukyala mukulu amanyikidwa nga Caroline Maka okuva wali ku Yes Park TV oyinza okumuyita mama bagenda mu maaso n'okuba nti bakwasaganya omuntu wa wansi era nga system eno bagenda mu maaso n'okuba nti bagikwasa maanyi. Wetwogerera fiye bamusuddewo ali mu maziga. Webale kuba nti otambula naffe, webale kuba nti otwesiga, webale kuba nti otufuula namba emu, webale kuba nti obeera wano n'ogamba Kimso yali suppose kuba nti andeetera amawulire gensinga okuba nti njagala mu nsonda zonna ez'eggwanga. Big up on yourself yenna Munnayuganda mpuliriza, Omunyarwanda yenna mpuliriza, ne waffe okuva mu nsi ez'enjawulo ng'omanyi Oluganda nkutumiddeko Chali wange. Big up on yourself Munnayuganda wenna ali eyo achapa. Big up on yourself webale kuba nti otambula nange omwaka mupya nnyo. This is love kayimba Karema Kogata The Ben mwana mulenzi oyo okuva e Rwanda y'omu ku bavubuka balina amaloboozi agajasinza okuba nti ganyuma. This is love Rema featuring The Ben. This is love MC Cats featuring Caroline Maka. Banono ekintu bakitute ku level eddakeranga ku WhatsApp status ya musajja mukulu amanyikidwa nga MC Cats Kogata ne profile picture omukyalo nagenda maaso n'okuba nti yeeriisa enkuli fiye wetwogerera ali mu maziga. Webale kuba nti otambula naffe kati tulo kalire tutandika okuba nti ndukuse tuli okuva gye lutandikira paka gye lugenda okuba nti lugwera. Twabagamba nti wano tuwaye kuba nti tubaleetera amawulire gosinga okuba nti oyagala ate nga tetukwatamu yadde netondo nakamu nakeddagala era nga olunaku lwaleero bakyali bange muzikirize ngere mu maaso n'okuba nti mbatuusaako emboozi ekyasinza okuba nti ennyuma. Ebiseera ebisinga bagamba nti omuntu omulaba nga talina value nga waliwo bangi abamulaba. Bakyala bangi bagenda maaso n'okuba nti beekyangira ku ba boyfriend baabwe nga balowooza ba boyfriend abo tebasobola kuba nti bafuna bantu babagala. Ba boyfriend bagenda maaso n'okuba nti bakaaba mu laavu olwa laavu kye balaga. Ensangi zino abakyala ne babatekinga for granted. Omululu gw'abakyala gugenda maaso n'okuba nti gusuuka bamaliriza nga bakoze obwenzi era ng'ebiseera singa abasajja bagenda maaso n'okuba nti babesonyiwa. Wetwogerera eyali akaaba amaziga, eyali akabira fiye okufa obufi, eyali asobola okuba eyali asula mu bbaala olwa fiye, eyali akaaba ennaku ku lwa fiye, omutima gwali gumuluma lwa fiye era nga ebirowoozo byasulanga bwa fiye. Musajja mukulu amanyikiddwa nga Edwin Katamba ngono club MC NBS television presenter, one of the best MCs I've ever seen in this world, one of the best kind people I've ever met in this world. Era y'omu ku bantu abalina omutima omulungi. Musajja ono si mulala bamuyita MC Cats aka Edwin Katamba. Wetwogerera Katamba ali mu mukwano ogw'ekimemete era nga ebyaffiye kirabika byakomye. Katamba yagenda maaso n'okuba nti ayolesa omukwano, yagenda maaso n'okuba nti akola buli kimu kyasobola okuba nti amekinga mukyala mukulu amanyikidwa nga fiye mutonyo okuba nti yeeyagala okufuuka star n'okumukolera ebintu ebyakabi, okumutambuza nga mu bifo ebirungi, kugatta kumutwala mu apartments ennungi n'okumutwala mu bifo ebirungi ebyokusulamu nga ekiwaatule. Naye omukyala ono tiyagenda maaso n'okuba nti abiraba, kyagendanga mu maaso n'okukola kwe kufuna obusajja obali mugulira shisha n'okuba nti mutwala ku shows ne mutandika okuba nti mumwebakako. Kati yagezaako okuba nti abulirira omukyala n'okuba nti akaaba amaziga n'okuba nti amwegayirira batereze obufumbo, naye ng'ate omukyala nti asobola kuba nti abiraba ng'oba oli awo alowooza nti Katsi engeri gy'ali mulwadde oba wasiriimu tasobola kuba nti afuna muntu amwagala. Wetwogerera NBS TV egenda mu maaso n'okuba nti ewasa NTV nkiddamu
wetwogerera and time from now NBS TV ejagenda maso nokuba nti ewasa NTV eranga chengezako kugamba nti NBS TV presenter amanyikidwa nga MC Katz agenze maso nokuba nti akabala munamawulire wa NTV eranga presenter akole naku zino show gye bayita cheza.com eya Mr. Mocho muwano no simulala bamuyita Caroline Maka Mami E enaku zino ebisoboza bye abiwa MC Katz agamba nti yakowa okwesiba ku muntu atamuka yakowa okwesiba yakowa okubeera prisoner ku muntu atasobola kutegeera katamba kyagenda maaso nakuba nti awulira eriye so nolwekyo yasalawo kuba nti buli kimu akiteeka ebbali agende mu maaso n'okuba nti anyumirwa obulamu bwe wetwogerera yes Katz yagenze maaso n'okuba nti asuulawo fiye Mama E oba yes and Spark TV presenter amanyikidwa nga Caroline Mark agamba nti yes MC Katz is a perfect guy bagamba nti mulwadde kituufu nange nkimanyi mulwadde naye ate okubeera omulwadde tekitegeeza nti tasana kuba nti ayagalwa MC Katz y'omu ku basajja abalina omukwano gujjudde era nga nze buli lwe mbeera naye agenda maaso n'okuba nti antamula musajja wa ddembe musajja wa mpisa ate n'ekirala mu kisaawe ky'omupiira asamba kyenda buli kye nali nsubwa nkifuna buli kye nali njagala Katz akimpa era sisobola kuba nti ndeka katamba wange kubanga katamba wange bwe bulamu bwange wano nno kikulaga nti yali atagala eyali alowooza nti oba oliawo Katz tasobola kuba nti afuna maali mpya gamubugumye nkiddamu eyali atagala eyali alowooza nti katamba oba MC Katz atasobola kuba nti afuna gaali mpya afuna kapepo akapya afuna olwana nga luli ku nakyo afuna akaana nga keeko omanye obwana obutono obwo bulina engeri gye butusikamu switch naffe ne tufiiringa bubikola byonna ngamba wali eri mu time ya wali eri obwana obwo obutono buba bwa tabu nnyo nange mbutera bekakukwatako ne katandika okuba nti kabikola simanyi oba osobola okuba nti oda mu levels wetwogerera Caroline Maka yagenze maaso n'okuba nti abikola katamba era nga katamba yawunze dda ewa fiye mutonyi yasuddewo tawulo agamba nti yes naye kagenda anyumirweko nga fiye bwabadde anyumirwa katamba agamba nti omukyala mutonyi yali amusudde eddalu yes abadde agamba nti yes mutonyi yali amusudde eddalu ng'omukyala ono akola bino akola biri yes ng'omukyala ono awoza biri asula eri atagala eri kwe kutuuka okuba nti abikoowa era n'agenda mu maaso n'okuba nti ne sisitemu agikyusa kwe kusalawo okuba nti afuna akabebi akapya akalungi mboko fire akagenda mu maaso n'okuba nti kabimukolera byonna byali asuba ebbanga lyonna omukwano guba mukwano era nga love esigala love oba mulwadde oba si mulwadde baddemu okuba nti beeyagala ekirala kiri nti asanyusa mutima gwo tobeera mu relationship eragenda kuwa mirembe olw'okuba oyagala provinga the world nti musobola okubeera mwenna tobeeranga n'omuntu omukyamu oyo ng'olowooza nti osobola omukyusa kubanga ate bw'abanga mukyamu atasobola kukyuka tobeeranga n'omuntu oyo alowooza nti akuyamba okwagala kubanga atakuyamba buyambi kwagala kuba naawe olina eyo abakukabira bangi tobeeranga n'omuntu agenda okukiitingangako ate nga agenda sigala nga asikola ebintu byonna ne mutulako ne mwogera ajja kukola ekintu kyekimusono olwekyo bw'ofuna nga chance efuna omukwano omupya genda mu maaso n'okuba nti ofuna love empya osanyuse omutima gwo kubanga obulamu bw'ensi eno bumpi nnyo okuba nti wesitressinga mu nsonga z'omukwano genda osajjalate genda okyalirate oba aba bakita kukyala genda ofunye essanyu ly'oku nsi kubanga ate essanyu ly'oku nsi tulifuna omulundi gumu bwe tuva mu bulamu bw'ensi eno tuddamu kuba nti tulifuna oba oliawo okujjako nga mukama atuwadde chance endala nkugambye bampita Ntambi Jimso Rich Boy Maxudi Junior ngenda kusaba ekintu kimu kyali wange genda maaso n'okuba nti osubscribinga mpola mpola tugenda maaso n'okuba nti tuvimbamu mpola mpola nkwagala nnyo wenna ampuliriza nkwagala nnyo gwe munnayuganda ali e Uganda nkwagala nnyo naawe munnayuganda ali mu nsi z'ebweru nkwagala nnyo munyalwanda munnayuganda ngamba gwe omunyalwanda ng'owulira Luganda mu Ethiopia ng'owulira
oluganda kugamba nti big up on yourself kumale kuma nti mutambula nange agakagwawo genkugambye Katamba ageze maaso nokuma nti alya Caroline Maka owa Spark TV naye nga ngenda kusaba ekintu kimu oleka opinion yo olowooza Katamba anasobola okuwangala ne Caroline Maka mu mukwano oba kawani nkiddamu olowooza omukwano gwa Caroline Maka ne MC Katz gusobola okulastinga forever oba kawani genda maaso nokuba nti ompa opinion yo awo mu comment section then tambule fenna mpola mpola. Bye bye for now, see you when you see me. Big up on yourself webula kuba nti otuwuliriza.